Okusooka kwa byonna nebaza bannamawulire b'emukono abampise okulaba nga njogera ku bigambo by'omubaka wa paalamenti mu kitundu kya Mukono South yavuddeyo n'ayogera bwe yabadde ku mukolo gw'okutuuza ow'ekitiibwa Ssaabaddu mu ggombolola ya Nagugumbudde wiiki ewedde. Omubaka wa paalamenti kinajjukirwa yavuddeyo n'agamba nti omu ku bakulembeze babaka ba paalamenti 9 abasinze okuteesa mu paalamenti. Kino nno nange kyampadde omulimu okugenda okunoonyereza ku nsadi ya paalamenti wamu ne mu mpapula z'amawulire ze yayogeddeko, era n'ekizuula nti omukulu omubaka wa paalamenti ne mu kifo ne mu bantu 112 teyabaddemu abasinze okuteesa omwaka oguwedde. Naye nze nno kyankubye entuko y'amaanyi omuntu ali ku ddala ly'obubaka wa paalamenti, in fact abeera national leader, okuvaayo emisana gwaka ng'ensi eraba n'ayogera ebigambo ebiwuniikiriza bwe biti ate nga bya bulimba, kibeera kikyamu ekyo. Nandisabye nti omubaka wa paalamenti okusinga yanditadde nnyo essira ku bintu byeyasuubiza abalonzi abamusaamu obwesigwa. Mukono South kimanyiddwa nti eyimiriddewo ku mirimu ebiri okusinga, ogusooka gwa bya bulimi, omulala bya buvubi. Ebizibu abavubi bye basanga omukulu omubaka wa paalamenti kimukakatako okubyadresinga mu paalamenti oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Okugeza abavubi bakozesa obutimba obutono, kyokka obutimba obutono obwo tebukkirizibwa mu mateeka naye ng'ate bukkirizibwa okuyingira eggwanga. Nti omubaka wa paalamenti kiki kyakoze okulaba nga gavumenti tekkiriza butimba kuyingira ggwanga okusobola okulaba nga abali mu mulimu guno ogw'obuvubi tebakola ki, tebafiirizibwa. Kinayongera kijjukirwa bulungi nnyo omukulembeze w'eggwanga we yavaayo n'ayogerako eri eggwanga, yakikkaatiriza nti ssente gavumenti zeefuna mu musolo, nti oba ssente eziva mu nnuuni eva mu mpuuta zisinga Saudi Arabia zeefuna mu mafuta buli mwaka. Kakati kitegeeza omulimu guno gulina okukwatibwa obulungi okulaba nga gavumenti omusolo efuna naye ate n'abavubi nga tebanyigiriziddwa. Ebyo nno omubaka wa paalamenti nsuubira byanjogeddeko okulaba nga n'abantu b'omu kitundu abavubi baganyulwamu, kubanga Mukono South y'emu ku constituencies ezikyasinzeemu eziri ku lubalama lw'ennyanja ezikyasinzeemu abantu nga bayimiriddewo ku bya buvubi. So ensonga ezo nandisabye omubaka wa paalamenti z'abaateekako essira okusinga okuvaayo n'ayogera. Era munzikirize taata Ssekiboobo ne mukadde wange Ssaabaddu nkuloopere nti eggombolola y'eno eya Nanfumbambi ebitundu 65 ku buli 100 biyimiriddewo ku buvubi, era nga paaliyamenti tusimbye essira okulaba nti n'etteeka eryayisiddwa kye twasinze okusimbako amannyo kwe kulaba nga amagye agafudde abantu baffe abaavu abeeyaguza olujjo tugajja ku mazzi lwakiri gasikibwe poliisi, kubanga entendekwa ya poliisi n'ey'amagye byanjawulo. Ennaku eri ku mazzi okwo mukama wange naye etteeka nga paaliyamenti twaliyisizza, ate nga seekwese bwekwesi nasitulaba MP30 nembaleeta mu ggombolola yene y'ekatosi era bannakatosi omulundi ogusoose ne bafuna abaka ba paaliyamenti ebiteeso byabwe ne biyingira mu tteeka, era minisita we yabadde alisoma ng'ekiteeso bannakatosi bye baateekamu kaakati amateeka gali mu tteeka lya Uganda bwe gasinzidde wano ssebo mu ggombolola ya Nanfumbambi. Mukama wange tuyina ekizibu ky'enguudo, okimanyi bulungi nti engabo ngirumisizza mannyo okulaba nga oluguudo luno oluva wano Entenjeru okugenda okugatta Ebule, okuva Ebule okugatta ku Ggaba nga batukolera olutindo olwo ng'omuntu takyayina ate kwetooloola kuva eno genda Mukono kuddawa naye okulaba nga oluguudo lwaffe luno lukolwako n'okutindira Bule omugatta ku mpatta, kubanga naffe tuli bannayuganda ate nga Mukama wange kyonna kiri mu ggombolola eya Nanfumbambi. Nandisabye omubaka wa paalamenti z'abaateekako essira okusinga okuvaayo n'ayogera nti
ye yabadde ku lukalala lw'ababaka ekyenda abasinze oteesa naye nga olukalala olutunuulirako ne mu babaka 112 abasinze okuteesa omubaka wa Mukono South erinnya teririimu. Era avuddeyo n'amawulire gano aga New Vision geyayogeddeko bannamawulire mugalabe nti ebigambo ebyayogeddwa tebyabadde bituufu, wabula ekyamazima kiri nti omubaka kirabika yeerabiddemu nga yabadde ategeeza abantu ekyenda obaolyawo abasinze okuteesa nga bava eno wansi okuva emabega naye so si abasinze nga tuva mu maaso. Neyanziza neyanzira.